for Pin Media. Honorable Speaker, njagala kutereezaamu okwona. Honorable Speaker, Standard Rules of Procedure, Rule 18, nga District Executive, ekituufu tulina kuripootinga enkansi. Honorable Speaker, mpulira bubi nnyo otubeera mu committees ng'ebintu ebyasalwawo wano ate bizeewo mu committee nga chairperson wakola ebululu. Kino nakisanga mu committee yaffe eya production nga wakola ruling mu machine eya surveyor Honorable Ntambi simanyi lwaki afuluma oba ategedde nti ngenda kukyogerako ne Honorable Ntambi namusanga akola ruling kwe kulinnyako omuzima. So bintu bingi nnyo nnyo bye twogerako wano mu kifo ky'okubiteeka mu nkola ate ne bisangibwa nga babizeewo mu committee kiraaka alina okutereezaamu awo. So Mr. Speaker, Section 16 of the Local Government Act, Caps 243, gives me authority okubaako enkyuukakyuuka zonna district executive. But Honorable Speaker, ekibaddewo leero kubadde kwetega. Honorable Speaker, ffenna tukkiriza wano tewaliwo malayika. Andi wemba seerabidde for the 2 times Honorable Joel zabadde mu kaduuku nze eyamugisaayo ogwasembayo baali baagala omukwata nakitwala na mu District Security Committee. Omusango baali bamuteekako gwali munene nnyo nnyo. So kibi nnyo okulowooza nti ffenna tuli ba angels wano. Honorable Speaker, nina basekretarizi bange okuva mu ezo gavumenti babadde beebulankanya. Kati ffenna tuli bantu wano, buli omu nze wentunula bweti ndaba at least abantu abasinga manyi bakwatako na butya bwennyambyeko. Okulowooza nti Kamanda Fahad ne Kayemba babi nnyo abeetaaga n'okuteeka kalabba kibi, naye ng'ate nabo okubatereeza mu kkubo ettuufu nga balina okutambula kirungi. Abaana bano bavubuka abasinga tebalabangako ku nsi nga ffe otugiranye. Abasinga guno gwe mulimu gwabwe okufuuka bakansala ne babeera bamemba b'executive babasoose okuexposingirako ku nsi. Kati bw'olowooza nti olina kumuteeka kyuma mu nnyindo osike oyinza okumaliriza nga kanso omugimazeeko, because singa nagoba Kamanda n'omulala nandimuleese nazze omusango oyinza okumaliriza nga kanso yona akoze ki omazeewo ng'ogiwo. But Honorable Speaker, allow me to make some little changes mu bamemba b'executive. Usanga abamu bwe banaavaako mu positions ezimu ne baddako ewalala kiyinza okubatereeza mu nkola yabwe. Honorable Speaker, Honorable Ruth Kabazzi, she's my vice chairperson, and allow me to take her back to the Department of Production. So, Honorable Ruth Kabazzi, kadeo abeekinge production ate akole n'ekifo kya vice chairperson. Honorable Speaker, Honorable Oyeyo Moses asigaddeyo nga secretary waffe owa finance. Honorable Speaker, Honorable Ntege simanyi lwaki basiisi. Honorable Ntege tumuteekinze ono nga secretary waffe wa health. So, Honorable Speaker, Honorable Nanda Mike is the new Secretary for Education. Those are the new changes. Tusaba Mukama Katonda abantu betuwadde obuvunaanyizibwa bakuteekinga oli n'obuvunaanyizibwa. Allow me
okukomaawo era nga mbasaba honorable councillors nti omulundi omulala tetwetaaga kuwanika bipande. I'm telling you, tewali kiyinza kulema kukolebwa nga tutudde wamu ku mmeeza eno. Bwe kikuluma nange kiba kimu mu luusi. So okuwanika ebipande nga tulaga solidarity eri pate zaffe omulundi omulala, ebintu ebigenda okwogerwako, and I've been speaking this, gwe oba tolina kyokoze, some of you fear even to speak n'enguudo ze tukoze olw'okuba bw'ogenda ozoogerako chairman agenda kuba omuwadde hype. Tukondemiza ebintu bingi naye naffe tubadde nga tumunyonyola, tusaba ategeere nti kansa eno weetali era naye tasobola kukola mirimu gye, nti kino ekibaddewo tetukikoze lwakuba mwoyo mubi, wabula tutaasizzayo. Ayinza okulowooza nti tubadde tumulwana naye ng'ate tumutaasa mu ngeri emu oba endala, kubanga mulabye nga bambi abadde talina mwasirizi. Ekisembayo, Sipiika, tweyama okukola era awamu ne baminisita singa banaaba ku mulamwa gwe tuliko. Era mbakakasa nti nga bwe nayimiridde wano neereeta ekiteeso kyange, era bwe ngenda okuyimirira olunaku luli singa baliba tebakoze byatulayiza mu constitution gattako mu bantu abaatulonda. Neyanziza neyanzeege, I beg to see. Honorable Speaker, neyanziza omukisa gw'ompadde. Njagala okwebaza omukulu chairman olw'obuvumu bwakozesezza wakati mu kutya okubaako enkyuukakyuuka z'akoze kya buntu bulamu era kyakoze kya buyivu na butegeevu. Tetulina nsonga yonna ya buntu. We don't have any personal reason wakati waffe ne executive, naye ensonga zaffe za buweereza. Era ojja kwesanga nga abamu ku abo abaggiddwako mikwano gyaffe, naye ate mu buweereza babadde tebakola kisaanidde. So ffe twagala ekintu kimu, njagala kigende ku likodi nti we don't have any personal issue mu council. When we have any disagreement, okwawukana kwonna kubeerawo ku principles. So ekyokubiri, njagala okuteerezamu okwogera kw'omukulu awabye yeerabidde n'agamba nti yakantaasa emirundi ebiri ku misango eminene ennyo neerabira okuzoogera. Naye mu buntu bulamu siyina musango nga gwa corruption kukyanga mbeerawo, era nakwasa ofisi nga 22 December 2021 enkera bali bankwata singa nayina scandal. I want to just request you nga chairman, abantu bebokola nabo bakuutire. Okwonoona kwe bakola teboonoonanga bbugwa yonoona. That's my word. Nzo maybe yange mbyogera bweti abamu ne banyiiga. Abantu bokola nabo ku executive bakuutire. Mama Kabazzi ali awo, how often do we fight her? Because she's always on akola ebintu bye mu bulamu bukufu. So the new executive members, we want to congratulate you. In the same spirit, we want to request you to recall and know that we are serving Kayunga district, which is our mother district. So muweereza abantu mu bwesimbu kyekyokka tetulina kira kitwala. I, Nanda Michael Washach, being appointed as secretary in the district of Kayunga, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I will at all times well and truly serve the district in the office of the Secretary for Education, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. Ntege kizito kugumikiriza do swear in the name of the Almighty God that being appointed the secretary in Kayunga district, being appointed a secretary in Kayunga district, swear in the name of the Almighty God, swear in the name of the Almighty God,
that I will at all times well and truly serve the district in the office of the secretary for health and community development, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda and I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established, and that I will, to the best of my judgment, at all times when required, give my counsel and advice to the chairperson and his or her successors